era nkunga Bakanyama mwenna okwetoolola Uganda mwenna okuva Arua waggulu Mbale Jinja Masaka Kabarole Mbarara Fort bonna tubakunga mwenna n'abawana e Kampala bannaffe abawuba ababbawu One Stop Bouncers Mbale United Bouncers mwenna buli omu gyali tubakunga mwenna okujja wano National Theatre olunaku lwokusatu wiiki ejja. Ensonga ey'okubiri etuleese wano y'ensonga y'okukungubagira bawunsa munnaffe Papa Francis oyo abadde bawunsa munnaffe mwenna mukimanyi era akawero kano ke tutadde ku mutwe ke kalagira ddala okungubagira ddala okwaddala nga tukungubagira bawunsa munnaffe. Waliwo ne mwannyinaffe yakatuva ku maaso ku lukiiko lwaffe lwa Uganda National Bouncers Federation omukyala Jennifer Mbabazi era naye tumukungubagira nga bwe tukungubagidde Papa. N'olwekyo babawunsaazi mwenna mu Uganda njagala okutwala omukisa guno okusaasirako ku famire ey'omugenzi Papa Francis n'ensi yonna okutwaliza wamu kubanga oyo omwami yabadde asinga ndowooza okugobererwa mu nsi yonna. N'olwekyo ffe nga babawunsa tumwenyumiririzaamu era tumufiiriddwa nnyo. Abantu abamu balowooza nga omulimu gwaffe tigukolebwa abantu abalemererwa naye tekibanga bwe kityo. Omuntu abadde asinga okubeera okufolowingibwa mu nsi yonna ate nga munaddiini yali bawunsa. Kyokka ate mu Uganda bawunsa babadde bamutwalira ddala ng'omuntu ali awo omunafunafu. So nga ate ffe twali twezuula ddala tuli bantu ba muwendo. Olaba Papa avaayo najja n'ayatula nti nze nali bawunsa. Gwe bawunsa mu Uganda lwaki weekweka oba lwaki okweka omulimu gwo? N'olwekyo tukungubagira wamu ffenna babawunsaazi aba Uganda wamu n'ab'ensi yonna okutwalira wamu kitalo nnyo kitalo ddala. Tusaba omwoyo gw'emugenzi Omukama agulamuze ekisa era kwe kugattako ne mwannyinaffe tusaba omwoyo gw'omugenzi ogwa Jennifer Mbabazi Omukama agulamuze ekisa. Tubadde tetufunanga mukisa kukungubagira mwannyinaffe oyo naye olw'okuba nti Papa yaate muntu wanjawulo mu nsi yonna twagala tugatteko ne mwannyinaffe eyatuva ku maaso nga naye yali atuula ku lukiiko olwa Uganda National Bouncers Federation. So bannaffe mwenna babawunsa nsembayo nga mbakunga mujje ku National Theatre tugenda kubeera n'abakulu tugenda kubeera wano n'omukulu atwala ekitongole kya Uganda Police tugenda kubeera ne Director Crime Intelligence tugenda kubeerawo n'abantu bangi nnyo Minister okuva Minister of Gender Ministry gye tugwamu ng'abavubuka mukyala Peace Mutuzo tugenda kubeera naye tugenda kubeera ne Commissioner mukyala Juliana Naumo tugenda kubeera naye wano tugenda kubeera n'abantu bangi nnyo ab'enjawulo wamu n'olukiiko olutwala ba bouncers mu Uganda olwa Uganda National Bouncers Federation. Kyenva mulaba nga tutudde ffenna tetuliiko kibiina kyonna kubanga ebibiina byonna bitambula ne Uganda National Bouncers Federation. Mwebale nnyo mwebalire ddala tulite. So tubadde tusaba nti tujje tulage ekifaananyi kyaffe gavumenti naffe etuteekereteekere nga ebitongole ebirala byonna bwekola. Era tuli wano ne UNCC tugenda kubeera wano ne NCF Uganda National Cultural Forum ekitongole mwe twayita okulaba nga naffe Bakanyama tubaako wawe tutuuse mu byenkulaakulana. Akasembayo twagala Uganda emanye ne bannayuganda nti Bakanyama tukola omulimu ogw'omuwendo era omulimu guno gwe tukola tubadde tugukola nga tutambulira mu kitongole nga tutambulira wansi w'ekitongole kya Uganda Police naye nga twagala okusinga ennyo okufuna license babawunsa ba Uganda tubeerenga babawunsa abalala mu nsi yonna bwe bali. Mulaba katugeze nti bwe mulaba UK ina ekitongole kibayita SIA. Ekitongole ekyo kye mulaba si poliisi, ekyo ekitongole kya babawunsa naye enfuna gye bafunamu yanjawulo nnyo okusinga ate ku ffe. Ffe wano Kanyama essaawa emu akolera 15,000 oli essaawa emu akolera $, akolera paundi meka 3. So n'olwekyo tubadde tusaba bannaffe ku lunaku olwo lwennyini mujja kulaba ekyenjawulo nti Uganda twagala babawunsa bamanye
nti twava ku level eri gye baali batumanyiddeko eyokolera 5000 olunaku oba essaawa emu tukolere ku ssente ensajja nti omuntu bwe tufuna license ne gavumenti eba etuuse tufunamu naye ku ssaawa zino gavumenti terina wetufuniramu ate nga tuli bangi bwe tufuna license kitegeeza gavumenti eba efunye wegenda okukola ki okutufuniramu ntuulako nga wawero fair tuli wano okuyita babawunsa mwena abali eyo ke kaseera ak'okumanyika ke kaseera ak'okulaba nti tumanyika mututegeera ensi yonna nti bakanyamagye bali mu Uganda mwena abali eyo mujje nga nnaku z'omwezi nga 3 tugenda tuula wano wenyini ku National Theatre okulaga ensi nti bakanyamagye bali akaseera kano bakanyama badde tebamanyiddwa naye twetaaga naffe tubeere n'omukiise waffe mu paliamenti gavumenti emanye nti bakanyamagye bali mu mulimu gw'amaanyi naffe tutonzeewo omulimu ng'abalala abatondawo omulimu guno omulimu gwanakyewa gwaffe naye ate gulimu ssente buli kanyama afunamu so saawa zino tubasaba mwenna bakanyamagye muli yonna mujje ku National Theatre musobole okumanya ani abatwala dirwe mutwalibwa muleme kubeera eyo nga bakyereeta mujje musobole okumanya we mugwa n'ekirala kyennyongerezaako ke kaseera ak'okumanya uniform ki gy'oyambala bakanyama abali eyo mwambala uniform otuuka ku kifo ne bakuwa uniform yawo ng'ate oli wa security oba toyawukanye na nnyini kifo so kaseera kano tugenda kubakubira omulanga tugenda kubawa uniform gye mugenda okwambala nga yeemu ow'e Kampala ow'e Mbale owa Arua owaawa mwena mugenda kwambala uniform yeemu mujje tugenda kutongoza uniform yaffe gye baatuwa Debozi yenze Kavulwa Abbas operation wabakanyama bonna mu Uganda ngenda kwebaza olwa president waffe kansoke mwebazeeko olw'okuba nti omulimu gw'otukozeemu obudde buno naffe okubeera nga naffe tuli bantu bulega umalu buli bawunsa yenna gy'oli w'omusanga respect big brother kubanga ffe bakanyama bonna mu nsi eno nga bw'otuula mu taxi mbabulira baganda nga abantu batutya ng'era abantu bakulaba bakwekweka naye muganda wange oyo bulega umalu yasobola okutuula n'ayiya ekirowoozo n'agamba no naffe tuli bantu tunyo bakumaakuma n'atukumaakuma kubanga naffe weetuli wano so bannange ekintu ekyo ate ng'olaba takomye ku ekyo buno obudde akulaze nti nedda atuusiza mu gavumenti buno obudde gavumenti etumanyi bawunsa yenna gy'ali so kakati ennaku z'omwezi nga 3 wiiki ejja mbakunga mwenna baganda bange mujje twongere okumanyisibwa mujje twongere okutegeera mujje omulimu gwaffe twongere oguwa ekitiibwa kigenda kwongera otuyamba okulaba nga naffe tufuuka abantu ab'amaanyi mu ggwanga muno so nga nyongera okuba nga njogera ku nsonga ya paapa bannange paapa ffe tulina omwebaza nga babawunsa kubanga ye muntu abadde tasangike okuva nayogera omulimu nga guno kubanga ffe baali batunyooma ebyaddala ngera omulimu gw'ababawunsa gukolebwa abantu abalemererwa abataasoma naye obudde buno paapa ndoza mumulaba ebibaddewo era obudde buno sobola tuli mu mukungubagira ne mwannyinaffe ku mbeera eno eriwo olwaleero so nga ngenze ku poyinti endala tubadde n'ebivulu embeera